Gavumenti ya Korea amakanda gegenda gakuba ku ttendekero ly'obulimi n'obulunzi lyezimbire gavumenti ya Uganda erya National Farmers Leadership Center erisangibwa ekampiringisa mu disitulikiti y'Empigi nga wano bwegenda okubangulira Bannayuganda mu by'obulimi n'obulunzi. Omubaka wa Korea mu Uganda Kang Yonghwa agamba nti enkyukakyuka mu byenfuna bya Uganda byakwongera okweyongera singa bawuka mu by'obulimi n'obulunzi kuba gavumenti ya Korea erina obumanyirivu obuli ku mutindo gw'ensi yonna. We realize that Uganda as a part of Africa has great potential to be the hub, agricultural hub of all the Africa. And this center, kuyita, has planned to, the first place, to make this center a driving force for the Uganda to realize its potential as an agricultural hub. Ye minisita w'ebyamagana Bright Lwamirama alina essuubi nti ekkubo Uganda lyekutte lyakuyamba okukendeeza ku bbula ly'emirimu. Nga abantu tebabadde balunda ebyamulembe oba n'okulima eby'omulembe. Tukozesa tekinologi okulaba nti abafaama baffe abalunzi n'abalimi bafuna okuyigizibwa okukozesa ebintu biri available si by'amaanyi bibeerawo. Ab'omu disitulikiti y'Isingiro basobola okufuna omukisa guno ogw'okubangulwa nga bano bakuguse mu kuwakisa ebisolo awatali kubinoonyeza nnume nga bwe kiri mu mawanga agaakula edda. Twagala bakole nga ebintu bino nga tebabiteekamu ssente nnyingi lwakuba nnaku zino ssente tiziriwo, nga baagala balabe n'atalina ng'asobola okutandika ng'akozesa ebintu byennyini ebabeera nabyo. Tugenda kudda ewaffe twezimbire ebiyumba ebyaffe ebiri simple nnyo kubanga oyinza okukozesa ebintu bino ebyaffe ebiri available bino ebyaffe ebya bulijjo ng'emiti egya bulijjo, essubi, akadongo kano kaffe ketumanyi, ebyo byonna tuyinza okubikozesa. Ettendekero lino lyakubangula abantu okuva mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lyonna. Aloysius Ssengendo, WBS TV, Empigi.